nabo kuba kusimu 0700 34 34 54 oba 0789 74 55 54 banafa ba SH Family Hardware. Wema Home of Interior Concepts bakafulumu ku designinga project tukola gapsam ceiling, tukola TV unit C, tu designinga salon, tu designinga amafumbiro, tu designinga amaka, tu designinga offices ezenjawulo, tu designinga compound, tukuba plan za mayumba, tukola renovation oba okudabiriza amayumba. Tusangibwa Wakiso ku Galuleba Plaza. Kwata simu zino Wamanga 0701 89 31 12 oba 0786 68 39 80 bebanafa ba Wema Home of Interior Concepts. Uganda Halal Bureau, ekitongole kya Uganda Halal Bureau kitegeeza mwena bannayuganda mwena nti bagamba nti weewala okulya oba okunywa ekintu ekitaliko kabonero ka Halal Bureau. Jangu ku ofisi yabe wana enkulu gwalina company weewandiise beekebejja ebintu byo bakuwa akabonero. Wano Kodi Kampala kusa Apollo Kagwa Road. Wano weetandikira okubeekeri plot number 2 Dairy Gardens. Kozesa ebikakasiddwa nti biri halali nga weekebejja akabonero bakwekali. Kaliko keetoloovu nga munda mulimu ekigambo halali mu Luwarabu. Kuba kusimu 0758 52 0011 bebanafa aba Uganda Halal Bureau mu mbeera yonna ino kitegedde. Ship with us bebo kabasobola okulaba nti munange osobola okwesiga okuleetera ebintu byo. Abasaabaze byamaze okuva munda mu ggwanga erya China okujja wano munda mu ggwanga erya Uganda munaku 17 zokka nga bituuse, ate nga biri wano Mombasa, ate munaku 3 nga biri wano munda mu ggwanga Uganda mu kibuga Kampala. Oyagala kuleeta container number oba oyagala kuleeta container nga muli bangi mwegatti kibayita groupage, bajja kubagatta baleete emaaliyo mpolampola mu mbeera yonna. Oyagala kuweereza ssente China era nga bakufunira ne ba suppliers e China abatuufu ddala wamu n'okulambuza obutale China. Basangi wano ku Master Plaza ku mayiro g'okubiri awo room number S13 wano ku Etorio Mall. Kuba kusimu kubira Yusuf kusimu 0701 46 16 9 bebanafa ba Ship with us. Kato Adilo Mwanje ye meya wa Busukuma division addako abantu b'ebitundu wano Wamanga Nasana municipality babagamba ati abantu b'erugo Magigye Kabumba Wamirongo Chiwenda Guludene Chikoko Busukuma mwena abagamba nti Kato Adilo Mwanje yeyekowa aina kadi ya NUP eyo wa meya wa Busukuma division. Babagamba nti mulabiranga ddala ebyenjigiriza ebyenfuna abakyala ebyobulamu byonna nsonga za kuzaala nsonga za bibiina bano baana basisoma ajja kulaba nti munanga bakwasizaako mpolampola nsonga za kukola nguda ajja kuzirwanako mpolampola basobole okulaba nti bazikola. Kato Adilo Mwanje byonna abisobola agamba ngenda kusoma mwezi 4 mwezi gwa February 2026 tikinga ambuleera ku kyowa meeya tokola ensobi. Kaguje is back. Kaguje akomyewo nate wala yono yasembayo akomyewo nate jangu egulire essimu yo eya Kaguje ngate nagwa wano ku Big Time Gadgets. Kaguje wano Kaguje lina GB 126 omutwe gwayo guliko GB 128 nga kuliko ne RAM wa GB 6 Eriana likumira ddala omiro okumala ennaku 3 namba. Kaguje essimu nnene ddala bulungi ku mitwalo 24 gyokka akuwadde buwi. Big Time Gadgets bakuleetedde ne Samsung S9, S8, S9 Plus, Note 8, Note 9 ate nga delivery yaweerere mabali okumpi wano mu Kampala n'ebitundu ebiriranyeewo. Big Time Gadgets basangibwa wano ku Etorio Mall room number 13 ne 14 ku Kyaggwe Road oba kuba ku simu zino Wamanga 0701 12 99 48. Okitegedde kansooke kuwone Senga Sumaiya Habo Center asangibwa Tula ku Kyareham akujjanjabisa eddagala lya butonde n'emmere yakwata bukwasi mmere eyo gy'olya
n'eddagala ery'obutonde ly'otamanyi ne ly'omanyi oliitakawo mu luggya lwo n'ebikolo biitakawo ye najja n'anoga n'akuwa eddagala mpolampola ate no bijjanjaba mangu nno ensonga z'ekisenge agamba nti zitereera ddala mu mbeera yonna alina magma plus kw'ossa ne magma extra ku mitwalo 3.5 gyokka 3.5 gyokka nga kuliko ne delivery ya bwereere mu 3.5 akuwe magma plus mu abasajja tuli saidi zammwe abavubuka babaleetedde kamuvubo akasize bajjanjaba ne ulcers infections omugongo ne ania ate bagamba nti ania we awonera ddala eddagala lya mitwalo 3.5 gyokka delivery mu Kampala n'okwetoolawo ya bwereere Senga Sumaya Herbal Center akugamba genda akujjanjabe genda bakujjanjabe toddamu kutukaabirira ndwadde nga Senga Sumaya waali okitegedde mukubire ku simu 0707 65 24 44 0707 65 24 44 Senga Sumaya Herbal Center ali wano Tula ku kyalo Hamu kakati ampuliza ali ku Pal FM ali ku Kula omuntu wa bulijjo mu mbeera yonna tusooke tuddeko wano ewaka baba jangu tuddeko ewaka komaweeka ampuliza ali ku Pal FM ali ku Kula omuntu wa bulijjo tugenzeeko kiza nkutegeze nti Gen Kaguta Museveni olunaku olwaleero agenze saidi z'Emityana ne Kasanda gyatalagidde olunaku olwaleero muganda wange Muzeeyi Museveni era wakati nga kati yatandise Buganda region yatandise mu centro yayingidde mu centro wakati nga Luusi ne Kyagulanyi naye ajjako mu centro naye n'afulumako mpolampola kakati Muzeeyi Museveni agamba nti yayingiridde mu Buganda yakugambye nti bamubba kalulu mu Buganda era abikwasa maanyi agamba kati eriiso jjogi wabula bano ekyengiso kye bakola batambulira wamu bano ab'NRM ku kampeyini ez'enjawulo bajjira wamu bonna yadde ne Kyagulanyi naye akikola NRM bajjira wamu bonna sipiika baani bonna ba prime minister obasanga ku raale ez'enjawulo nga bazikuba Deputy Speaker n'obasanga yali ku Pal FM nga banoonyeza kandidate waabwe akalulu era bateesa ne bagamba nti bo we bagenda wonna banoonyeza wamu akalulu mu mbeera yonna NRM bagamba tukyetaaga entebe engeri gye baagalamu entebe balinga oyinza okugamba tebakulemberangako amaanyi ge bazze nago balinga abatakulemberangako ab'NRM bagamba tukyagyetaagira ddala jjajja tova ku main wakati ng'engombo gyaliko protecting the gains akuuma ebyo bye yakola Gen Museveni abagamba ati azze kukuuma bye yakola waba yali mu luguudo azze kulukuuma oba azimba factory azze kugikuuma amafuta azze kugakuuma kyekiri mu nkambi ya Gen Kaguta Museveni ate ekiri ewa Nandala Mafaabi agenze Sembabule ne Bukoma Nsimbi oyo weefudisi naye gyakutte Kyagulanyi Center mu lunaku olwaleero agenze Kapere-Byong ne Amuria ne Katakwi agenze mwabo okulaba naye nti atalagira eyo mpolampola wakati ng'akyalina okwemulugunya kwe nti omukka gukubwa abantu be abakwatibwa awo ensonga ze zonna yazitisse leader of opposition Joel Ssenyonyi wetulaga we yazikutte n'agenda lunaku lwajjo parliament yakutte omuliro yagenze mu parliament Joel Ssenyonyi abategeeza bagamba speaker agamba deputy speaker abategeeza bonna bagamba nti bannange wakati ng'ensonga zino eza Kyagulanyi tuzireese nnyo wano mu parliament ne zigaanibwa ne zikubizigibwa ne baziteesaako ne bazikaanyaako ali ku Pal FM era ng'agamba ezimu tezikolebwa ng'ategeeza sipiika ezimu tezikolebwa era yaze okuloopera parliament ng'abategeeza abagamba nti abange ensonga y'okulonda
lwaki bajjeno ab'enjawulo nga mulimu ne Jeno Muhoozi Kainerugaba CDF nga naye mwali mwamulengedde ng'ali alina waali ategeeza bannayuganda mwena yabagamba nti mulonde nga 15 mudde ewaka. Ssemujju Nganda, Joel Ssenyonyi babuuza bagamba ani yaani Muhoozi akola ku kakiiko ky'ak'ebyokulonda nga babuuza palamenti Jeno Muhoozi Kainerugaba n'amagye bakola ku kakiiko ki ak'ebyokulonda. Wano ne tulengera ababaka abasinga aba NRM nabo nga bakitaanyaako bagamba nti bwe mulonda nga 15 mudde ewaka. Joel Ssenyonyi leader of opposition wa NUP era nga walina kaadi ya NUP ne Ssemujju Nganda Honorable Owekira nga beebuuza bagamba abange lwaki CDF ayingira atya mu byokulonda nga ye muduumizi yaduumira amagye yagalagira amagye gaggwanga oba ga gavumenti. Beebuuza ku bigambo bya CDF yafulumiza ali ku Pearl FM ogamba abantu balonde badde ewaka kawaayiro ki nga beebuuzaganya babuuza palamenti ne sipiika babannyonnyole baleete ssemateeka waatyo wabanga walaga bajja kwateko bagamba abantu bawe badde ewaka otherwise. Era Ssemujju Nganda agamba kino si gwe gusoose kyakolebwako mu Desemba 1998 era bagambanga abantu badde ewaka mu kulonda ebyavaamu agamba mwabimanya era mwabiraba. Era Ssemujju Nganda agamba nti waliwo n'ebirango biri ku marediyo ag'enjawulo ne ku mativisi bakwe badde ag'enjawulo ne bagamba abantu bagende balonde bamale badde ewaka. Ne bakkaatiriza nnyo ekya Jeno Muhoozi Kainerugaba okuvayo mu public n'ategeeza bannayuganda abakubiriza bagamba mulonde muddeeka bagamba abagamba ngaani. Era wasabidde amagye gave mu bululu tegageza ne gajja mu bululu Kirewa Kiwanuka Atone Jeno Kirewa Kiwanuka avaayo naye ategeeza agamba nti ekituufu nga bamusaba bamugamba taata Atone Jeno jangu otubulire ku palamenti wano kiri kitya ajja abagamba nti olina okuba meters 20 ekitono nti oba waliwo babalira obululu olina kuba meters 20 ng'abantu bakyalonda mala okulonda gy'obodda ekitono kitegeeza 20 n'okweyongerayo ky'olina okukola. Atone Jeno Kirewa Kiwanuka waato waategeeza era nga ne ssemateeka waato waagamba. Kati bano abakulu bagamba nti lwaki amagye gagamba tudde ewaka babala kaki gajjadde mu byokulonda. Political parties ez'enjawulo zigamba nti tetulina buzibu na kugenda waka kasita mutulaga akawaayiro ssemateeka agamba ki. Electoral Commission naye oluusi ekubiriza ebagamba mudde ewaka lwakuba byebakama naye vaayo nategeeza n'agamba nti zirina kuba meters 2 wabula wabanga waliwo ekiba kikyuse olw'okwekengera bisobola okukyuka kubanga amateeka gakwatibwako abantu bwe bagakola tusobola okukyusakyusaamu fatuwa n'ekyukamu wakati nga ku Electoral Commission bugenze okukyampuliza leero nga obuuma Muzeeyi Museveni bwe yagambye Jeno Museveni president bwe yagambye nti kasita baabuleese buno bwatuuka kasita baabuleese bwatuukira mu nnyonyi wali Entebbe abaaliwo mwabulengera leero lwe babugezesa ku Electoral Commission leero lwe babugezesa ku EC Electoral Commission bagezese balabe ddala kituufu bunaakola ddala kituufu bukola bugenda kukola butya obuuma. Bannayuganda bagamba wakati nga bo bagamba tetujja kubukkiriza nabo wakati ng'era bagamba nti polling stations empya tebanaba na kuzirungamya bulungi ng'ebula ebbanga tono nnyo tulange bagamba Electoral Commission tebanaba kuzirungamya bulungi obuuma tutandika butandisa obutesitinga obukebera oba ddala kituufu tuteekamu linnya lyo oba n'oteekamu kyenkumu ekyenkumu ne kisoma wa woolondera wa wooli tukakase
obalira kituufu bukola babugezesa lwaliro gye buli ku kitebe electoral commission mpola mpola era mu buufu obwo nga bannayuganda balinga abalaga nti electoral commission ye tugisabye ebintu byaffe bingi ebimu ne bikolebwa ebimu ne bitakolebwa naye nga yembeera eri sayidi zeeyo leero ndabyeko NUP efulumiza olutula bannamawulire press conference olunaku olwaleero kyemanyi kati egendera ddala maaso mpolampola mu mbeera yonna naye nga Uganda bwetyo weeri ebbugumu mu byokulonda bannayuganda bagamba nga 15 lujja kuba lwakuna mu January 2026 lwe balonda ani mukulembeze omujja lwe bagamba ani gwe tugenda okufuula pulezidenti ani pulezidenti Muzeeyi Museveni asigalako oba bamwamuulako Kyagulanyi yawangula oba Nandala Mafaabi Uganda decides ku lunaku olwo nga 15 wakati nga kuliko ebigambo bingi wakati nga tusuubirawo obunkenke obuyinza okuvaawo butandise okulabwako batandise okulayidinga bannabyabufuzi ab'amagye gavumenti electoral commission n'abantu ono aleeta kino bano bakigaana abalala bakikkiriza abalala bakipika ono asaba munne bujulizi Uganda kati weeri we tutuuse wakati nga twolekera ebyokulonda mpolampola mu mbeera yonna kkiriza tuwumule mu ssaawa yaffe eneesooka we tuyingira essaawa yaffe ey'okubiri tugendako mu Venezuela ne w'omusajja omurasha Ngwene Kwoli eyattiddwa omu ku badde bannakinko mu Nukiriya munda mu ggwanga erya Amerika abasajja bamugyewo abasajja mu Venezuela bawera China for the first time China naye evuddeyo ekangaludde eddoboozi egamba enough is enough baana baffe aba Venezuela katutandikirawo olutalo nkomawo. Hey, mbaniriza mu programu eno. Mu kiseera kino tuli mu kuzza baana ku masomero. Njagala kwogerako n'abazadde. Somero ki erisobola okusomesa omwana primary mu ddiini empisa n'oluzo